Kutandikirako naddala mu nteekateeka ez'ebyenjigiriza olunaku olwaleero nate abayizi matendekero aga waggulu batandise okuba nga bakakalabya emisomo gyabwe oluvannyuma lw'okuwummula okwateekebwawo mu kaweefube okulaba nate nga COVID-19 alinyibwa ku nfeete. Omukwanaganya wa poliisi omukwanaganya wa poliisi mu nsonga z'ebyobufuzi Hassan Kasinje wano wasinzidde n'ategeeza nti abo bonna abaagala okuleeta obunkenke mu ggwanga ne mu matendekero ag'enjawulo bagenda kulwako nga amateeka bwe galagira. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira amatendekero aga waggulu gaggulwewo mu butongole leero kikoleddwa era nga gagguddwawo mu nkola eya ssaayansi. Direct as follows. Post-secondary institutions of learning to open with effect. Post-secondary means universities, means technical schools, means teachers' colleges, post-secondary institutions of learning to open with effect from 1st November 2021 on condition that all teachers and non-teaching staff are vaccinated. Abayizi ku ttendekero ekkulu ery'Amakerere balabiddwako nga basimbye ennyiriri era nga bayingira mu ttendekero lino. Bangi balabiddwako nga bonna babugaanye essanyu olw'okuddamu okusoma era baliko bye batutegeezezza. Sizibadde waggulu nga ze challenges zetusinga okufuna naye engeri gye tukomyewo sobola okuaccessinga wifi. Kubadde kwange naye era tusobodde okugumiikiriza paka we batugudde. Ng'oli waka tebasobola kusupervisinga nyinza okuba nga nina paintings zange drawing zange naye nga tisina supervision. Mbikola bukozi tomanyi oba n'omusomesa oba nabikoze oba nabijje ku internet tosobola mmanya. Mu faculty yaffe y'amateeka ba lecturer baffe kwa bali online ba recording ezo sessions so that omuntu aba amisinze osobola okuddayo n'okola n'owuliriza kyasomesezza. Wabula ku tterekero lya Uganda Management Institute ekifo kyonna kisangiddwa nga kiyooyooteddwa bulungi okwetegekera abayizi okuddamu okusoma. Omu ku bakulu b'ettendekero lino agamba nti buli kimu kyategekeddwa dda era nga balinze bulinzi bayizi kukakkalabya misomo. Standard operating procedures in place. Tuyina classes zina social distancing practices. Tuyina enough furniture, enough space. Tuyina sanitizers in place. Buli kimu material guiding abantu wawo okulaga buli kimu we are ready. Tugenda ku adjusting study times tujja kuba tu communicating naye luli tubadde nga tukoma ssaawa 12 nga basomayo 2 hours. Ebirala ne tubikwasaganya online. Ku nsonga z'amatendekero okuggulibwawo twogeddeko n'omukwanaganya w'ebyobufuzi mu poliisi Hassan Kasinje n'abaako byalambika. Ate ne January President yatusuubiza nti n'amasomero gagenda kugulwawo. January. Katawo kiba kitegeeza nti tulina okwetegeka, tulina kukola ebyo bye tulina okukola okulaba nti nno tewabaayo ebikolwa by'obutujju mu universities zaffe. Abaserikale baffe tugenda kubaweereza list y'ebintu bye balina okukola. Alabudde abalowooza nti baakuleeta obunkenke nga abayizi bazzeeyo ku masomero gaabwe. So we have minimized them. We require that students and other people visiting the university must use the main gate. This is our requirement now. But there are also going to be others. How you access your hall, how you access your lecture room, how you go around there are going to be posters, there are going to be many things that are going to be done at campuses. Ate ku ttendekero lya Islamic University of Uganda abayizi nabo bakedde kugenda ku ssomero era nga batuukiriza obukwakkulizo bwa COVID-19 nga n'abaleta bbaluwa ya bugeme oba masiki abayitakkirizibwa kuyingira. East Africa tubadde tuzenga tulaba engeri gye bacoordinatingamu nti omuntu w'otambula n'ogenda e Kenya gwe otakkiriza kaddi yaabwe kiba kitegeeza nti nammwe yammwe tebagenda kugikkiriza ng'ogenze eri, so tulina kubeera ne trust. Naye nga of course tubeera ne measures abasawo baffe ze bamanya nti kati this is a genuine card and not a genuine. Obviously tetusobola kurulinga out issue okugamba nti oba wanaabeerawo eziri forged naye nga tetunnatuuka ku level eyo. For now tulina okutrustinga sources. Abayizi twogeddeko nabo ne balaga essanyu olw'okuddamu okusoma. Kubanga baatuteerawo okusomera ku online. Era nze lectures zaffe zonna eza second semester nazisomedde ku gundi ku online. Kakati mbadde nyingira ennaku zino nga bomanyi bya COVID babadde baagala kaadi eno vaccination card era nga togiinaawo tuyita ku gate era bweda gyenyinze kati nyingidde ngenda.
Byola Gabriel ne Makumbi Emmanuel, Crossroad TV, Omunyo.